Recently mukama waffe yajja mu comment section n'atubuuza nti Daffy twagala otuwe ku flow y'okukyala kwanjula olwaleero nensinkana muganda wange kano kabadde brief nnyo because omwami ono abeera busy naye ate family era oba omwetaaze n'omugamba nti n'ekintu kye njagala oyitiremu ku bantu baffe ate era okufiisa akadde n'abaako ensonga zakola ki zajja wano n'atubuulira. Mwami Kalondoozi olwaleero agenda tubuulira ku flow y'okukyala gw'alina omukolo gw'okukyala mbadde nsaba owulirize. Abantu abasinga bakola emikolo nga tamanyi alina kukola ki. Naye omwami tumuyina mukama wange. Sanyusa okulaba taata. Nange neyanziza omukisa. Oli bulungi? Ndi mulamu nnyo. Tusaba abantu tutandikire ku nsonga tuleme kulandagga baleme gamba mbu oba ki. Omuntu ng'alina omukolo gw'okukyala biki byakola steps z'ayitamu okukola omukolo ogwo. Okay. Ntandikire ku side kye eyawaka oba ey'abakyala. Tandikire ku side y'abakyala then tujja genda ku side y'abaami. Kakati akyala tugamba nti osooka kuwandiika bbaluwa n'olaga olunaku n'olaga n'omuwendo gw'abantu. Ebbaluwa yeesooka agiwandiika ye mulenzi yennyini. Omulenzi gwe ogiwandiika ebbaluwa n'ogiwa omukyala oba mukwano gwo. In fact waliwo omugole yambuuzizza nti ndi hoyima naye bandi bubi baŋŋamba nze ntwala ate ebbaluwa ewa ssenga. Olujegero olukutuusa ewa ssenga ye muwala gwe wakwana gwe wayagala. Kati ebbaluwa ogiwandiika gwe omulenzi n'ogiwa mukwano gwo olaba akyali mukwano gwo n'agikutwalira ewa ssenga. Ssenga muntu mukulu tomala gamutomera. Guno omukolo guba gwa kumukwanjulira. Era omukolo gw'okukyala kwanjula ne bakwanjula wa ssenga. Kati ebbaluwa bw'ogiwandiika omulenzi address yo n'owandiikira ssenga ebeera both official and a friendly letter or a love letter nti ebeeramu obutongole ate ng'era ya mukwano. Kikyentegeeza obutongole wabaawo ensonga ate ebbaluwa y'omukwano wandika buwandiisa address yo ow'omukwano ssenga. Munnange oli otya gye baleke gikutawaanya embuzi zabiki bwebityo gye bayita ebbaluwa ey'omukwano. Naye kati eno ebbaluwa ebaamu byombi olw'okuba nti ssenga muntu mukulu taata ate mukadde maama olina ogiwandiika mu ngeri zombi nti ebaako ensonga n'owandika nti ensonga kusaba kukyalira. Lwaki tuteekawo kusaba? Lwaki tuwandiikira mu ku oba oku? Kubanga tukitwala nti obuwandiike bwaffe tebuliiko kkomo. Singa eremerero tuuka olwaleero etuuka omwezi ogujja naye n'abalaga. So tebiriiko kkomo nti osobola okulaga ennaku z'omwezi nti ziri 3 ye n'akyusa. Kyova tukozesa ekigambo akagambo aba akayingo oku oba ku. Akayingo ako kategeeza nti tetulaga nti tusibidde wano wabula mutuwabulemu olw'ebiseera ebirijja mu maaso. Kakati osaba nti okusaba okukyala n'otandika okuwandiika mu ngeri y'omukwano n'olamusa n'olaga olwa omwana ono omuwala mukwano gwo ne musaba okujja nga bwe biri. Ebbaluwa nziina ezo drafts ntero zikuwaako. Kakati era omuntu wannonda mu kulembere mu kukyala ne mu kwanjula nzigabira bwereere. Kati ebbaluwa bwetuuka ewa ssenga akuddamu oba n'ayita mu bubaka obwogere n'abugamba omuwala n'amugamba nti nzikiriza bajje ku Sande ne mweteeka mu ddene ne mugenda. Naye mu kwetegeka kwaffe ebitukulembera mu kukyala tubimanyi. Byebirabo ebitayanjula. Ebirabo ebitayanjula tubimanyi twabyogerako mu videos ezimu. Nti engoye tezibaamu, temubaamu mutwalo, temubaamu kasiimo, temubaamu nsolo nnamu. Ebyo byebyanjula. Kati tebigenda ku mukolo guno ogw'okukyala. Kati eneetegeka yaffe tubigula byonna biri ebirabo. Sabbuuni, migaati, sukaali, muceere, byonna ebirabo. Ebiriibwa n'ebigabanwa. Ebiriibwa, ebinywebwa n'ebigabanwa. Ebigabanwa kye kinti ettu lya sukaali, ettu ly'omunnyo, ettu ly'omuceere, ate semiti gya sabbuuni. Byonna tubikola nti bituyambeko abantu batuwolereze mu maaso ga Katonda olw'emikolo egijja mu maaso. Zibanga mpaabi. Manya abantu abajja ku mikolo abolaba. Kyamagezi nnyo bambi babeko kye batoola okutwala eka. Era nze bwe mba nkola emikolo ebiseera ebisinga ngamba abantu tubeemu ne ketufissaamu tugabireko ku bantu abali mu kidaala. Oli atoleerwawo omukisa gwawo agambe nti ku mukolo gwa gundi munnange nafuna omuti gwa sabbuuni gulinga ng'omutono naye ne kiba kitundu kya muti omuntu akitwala n'emmeeme ensanyufu. Kati gw'olabanga atalina kyakoze naye emmeeme ye egenda ng'ekungiriza obugabi bw'omutima gw'omugabi yekusabira yekulereza maaso ga Katonda n'obaako na bingi byofuna kubanga emikolo tegikomaawo. Ensi mikolo n'ensisinkano yaffe eno mukolo
naawe ate era nkuwadde ebbanja nsasudde ebbanja kugamba bwe bityo ogambye nti nzija kati nange lwe ndikwetaaga olyambalira ku mugongo mugamba nti kalondooza mbeererawo ensi mikolo so tetukola kutuusa mikolo nti kalondooza nakuyisa jangu okubirira ensonga tuveewo nedda tekedde okuwa obudde nazze edda bwedda ntudde nga bwe tukola ebigenda mu maaso kati weetegese bwotyo londa baana bokka mikwano gyo baana bokka bw'oba olonda bye balina okukuwerekerako toteekamu bazadde tugenda wasenga ensonga z'ewassenga temubeeramu bazadde babeera baana bokka mulimu abalenzi mulimu abawala n'emikwano gyo ne gikuwerekerako kyandibadde kirungi omuwendo guleme kusukka bantu ekinene nnyo ng'okandaaliriza nnyo oba ogaziyiza nnyo ensonga abantu nga 10 ekinene nnyo 15 abantu abajja mu nju bwe gusalawo gufulume era togaziya nnyo nsonga nti mpozi nga oli mufere toyagala kuddayo era nayagala biggwere nga n'abazadde weebali naye mukukyala abazadde tebabaawo but ekino tuli kyogerako mu maaso awo osobola tobigatta byombi n'okyala ng'okyadde wasenga naye nga n'abazadde weebali era kitegeeza ki mu nnono zaffe nakyo ndikyogerako mu maaso awo kikkirizibwa naye nakyo ndikyogerako njogedde ku kino ekyokukyala ewasenga era kyonsabye okwogerako kati abaana tugende mu maaso ga ssenga nkugambye tugenda abaana ffekka tetusukka muwendo gw'abantu 10 olw'okulaga obugunjufu bino byakyama era tatutwaza abantu bangi kubanga ensonga yakyama abantu balina kubeera batono ate nga ba mu nju obanga mikwano gyo omanyi omukwano gusobola okukira oluganda olumu nze nali nkozeeko omukolo oli n'agaana baganda be okugaba ekimuli n'asaba mikwano gye gigaba ekimuli ng'ayagala mikwano gye gibagigaba nga gye gimubeereddewo nga baganda be tebabaddeewo nsi kutaagala kumanya omanyi ensi eno tugiwangula lwa kutegeera na kwegendereza si kwefuula bagezigezi nnyo tugiwangula lwa kwegendereza na kumanya so si kwefuula bagezi nnyo ontegedde bulungi buli weefuula omugezi abantu bakuzuulira amagezi naye buli weweegendereza ennyo osimattuka bingi era nti oba baba baagala kukugirira wali gwe nobayisiza wano kubanga weegendereza in life you have to be suspicious tulina okubeera nga twegendereza omuntu omutunulira butunuulizi n'omuggyako amaaso weebuuze lwaki antunula mu mmunyu tanzigyako maaso kiki kyanoonya nefe olwokuba nti era nze ebiseera ebisinga abaana abawala mbagamba naddala bano abaana betusomesa ntunulira mu maaso look to me in the eyes untegeere abantu bayaaye ntunulira mu maaso nkulabe ontegeere era bwe mbasinkana abaana abawala bensomesa mugamba ntunulira kubanga tosobola kulaga bwerufu bona butangavu bwo ng'omuntu tomutunulidde mu maaso kakati abantu mune bakweka ebintu bingi so tubegendereze ate era tubamanye naye tetwefuula bagezi nnyo kyekiri kyenkugambye nti bwe weefuula omugezi ennyo abantu bakusalira amagezi kategedde akantu ako kati abantu bakuwerekereko mugende mu maaso ga ssenga kati ombuuzizza nsookedde mu kwetegeka eyo lwe ludda olw'omulenzi oludda olw'omukyala era tujja bategekera kubanga abo bwe basinga oteekateeka wano nkulaze enteekateeka yaffe twetegeka ne tumanya omuwendo gw'abantu abagenda ne twambala bulungi mu ngeri y'ekinnansi kyaffe tufuna motoka zaffe tetwandiyise mu budde obutusabiddwa bakuyise 6 tuuka 5 mu kifo oyingire mu kifo 6 twala birabo byokka biri eri byenkugambye ebigabanwa n'ebiriibwa ate osobola n'oteekako kabaasa tekaziranga mu buli mukolo gulina empaabi zaagwo kati n'omukolo gw'okukyala osobola okubaako empaabi z'owaayo senga olw'okuba gusiza ensonga eri kati olwomumaze okwetegekamu bwe gutebe guteeke bateekeba ku ludda olw'omulenzi ebisigadde obisinkanira wali kati ku ludda olw'omuwala tusuubira nti gutudde wassenga ewassenga awo oba ewa mwannyoko ye muganda w'omulenzi eyo ekkirizibwa okukyalirwayo ensonga akati awo ewa muganda w'omwannyoko omulenzi mwannyoko oba ewassenga abaaniriza ewassenga agenda kutuula mu kifaananyi kya taata eyandibadde bassenga awo kati ndi ku ludda olw'omuwala kati oli naawe ababbaawo abamwami kati omwami wammwe oyo yagenda okwaniriza abantu bammwe ekitegeeza nti naayogera agenda kwambala kitiibwa kya mwami ono bassenga awo so si kya taatawo ontegedde mu mbeera eyo akati ono era ajja obbasanyukira yandikoze atya oda y'okukyala y'okwaniriza abagenyi tubasuubira kutuuka 6:00
twabategekedde ekijjulo twataddewo tenti mu lujje babanga badde beetaga kutuukira mu tenti baatuukidde mu nju twatimbyeyo katugeze nti bakozesa nju gye bagenda okukolera emikolo gyonna bwe bayingira mu nju nga batuuse nsuubira nti buli mukolo gulina okubaako kagambi oba omwogezi okusobola okugugusa okujjako omukolo gumu gwokka gwenja okwogerako mu maaso gutalina mwogezi naye kansooke kugina egiina abwogezi abantu tujja kubaaniriza mu kitiibwa kya baffe ono omwami abeera baffe bange omuwala ate basengange abeera baffe kakati yajja okwaniriza bano abaana babaanirize olw'okuba nti ensi yaffe Buganda tusobola okulembeza ekitiibwa kya Buganda n'essaala n'ekomerera essaala bw'ekomerera tujja kubakkakkanya olumpa oda y'omukolo bamala okukkakkana ne tweramusaako ne tubakkakkanya bannange tusanyusa okubalaba tuli Baganda nfune ku kyokunywa otuzzi bayate ku kajuyisi ekyo ekirinanga okusooka mu buli mukolo naye abantu mbalaba ebiseera ebisinga ayangu amangu okuwulula ababuuza n'awulula ababuuza si kituufu sooka okkakkanya abantu bakkakkane emitima buli omu abuuze ku munne nkwatirako omuliranwa mu ngalo omugambe nti ai Allah kutaasa obwavu kwegamba ebintu ebyo abantu bakkakkane batuule n'obukakkamu balyoke bafune confidence bwe bayingidde bwe bafuna confidence bajja kwogera bulungi kakati oluvannyuma leeta abajja okubalamusa nga mwe musooka abaami tubalamuse mpaniriza nnyo mu maka gange era dde bassebo era dde bannyabo mukulika amakubo gye muva biri bitya n'ebirala ebiringa bwe bityo munyumye oluvannyuma n'abakyala nabo bakole ki baanirize bwe babanga we bali katugeze bajjajja oba abantu bonna bakulukulu be mutudde nabaawo mu ddiiro ekyo bwe kiggwa olutandika okuleeta ababuuza bajje babuuze baggweyo bwe baggwayo era tujja kubabuuza bannaffe muzze twabaaniriza mu nju temuli kubo ge mazima twategeerako ku kujja kwammwe wakati mu bbaluwa ne twagala okukakasa ensonga bannaffe ensonga kyebaleese bino ebintu by'okwewulutaza n'okwebuzaabuza tetumanyi kibaleese mmwe baani bannange byakisiru nnyo biraga level nti omuntu akoppa bukoppi byayogera tali organic tali original era ndowooza otera okulaba nze enkola yange n'abalala betuli mu liigi yemu sisobola kukola kintu kyesinnyonnyola wawuliddeyo munnange oli gwe nakulaze naye sijja mwogerako nnyo yaleese analogi naye nga yakifere nnyo naye n'agimatiza abantu olwokuba nti abantu bagoberera nnyo ebintu ebifu ne bafundikira nga babigoberedde ne bakomentinga kakati twamanyako ku bbaluwa tubadde tusuubira okukyaza abagenyi naye twagala tubadde tusuubira wuliriza bulungi tusuubira okukyaza abagenyi ate ennyumba eyaffe esikubo akyadde gwe twaniriza kuba muyise ku mpya nnyingi abaffe mwe baani ensonga kyebaleese era bajja kuwatula nti sebo munnange ensonga etuleese munnange twalagirirwa munnange twalaga munnange twawandiika twalamba ennaku munnange ne batuluŋŋamya nti olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 5 tujje olwa mukwano gwaffe Zubeeda tujje tulabe ku ssengaawe era twanjuleyo ntya nnyo okugamba abantu nti mu nsonga ey'ensonga tetusaagiramu kubanga kyokka ekyo nno mukolo kyekinyusi kati bodda munaaganaaga bintu by'okwetolola mu nsonga ey'ensonga oba wefudde maliyaki wefudde maliyaki mu nsonga ey'ensonga balaatamu katono naye sigala ku nsonga togisaagira mu kubanga ensonga ebebaleese ebisigadde byonna saaga kubanga obulamu mu mukolo bulina okubaamu bati wano wewali ekinyusi era senga taata ajja kukkiriza agambe nti kale mwogedde nti Zubeeda yabaleese nti kale ku lwa mukyala wange nti kale akati awo ekikulu ani asooka okujja ku muwala ne senga ani asooka okujja senga yalina osooka okujja kuba gwe bagenda okwanjulira senga yalina osooka okujja so si muwala senga yasooka okujja gwe nasooka okuleeta bakyala bange mujje omukyala wange jangu owulire bino abaana bano bazze wano balina ensonga nga senga ajja ng'abaaniriza ng'asooka akakasa nti ddala kituufu alina abaamuwandiikira nga balaga olwaleero n'abakkiriza naye tikiina nsonga tubaanirize tunaalaba ebinaddirira jjukira singa naye takakasa bagenda mwanjulira bwanjulize bwamala okukkakkana then leeta omuwala
omuwala ajje n'obulamu bwe bwonna eno yo order gye nkulaga obulamu bwe bwonna akakkane kati otandika omubuuza ebibuuzo kubanga oli mu mukyalawo gwe oli mu ntebe ya taata oli mu ntebe ya mwami kati oli muwalawo mukyalawo mukyala nti abantu bano bazze tigwa batemera amakubo bwe guli nti bwe guli mwami bwe guli uli enjawulo y'ebintu bino bwe guli taata temuli wa taata bwe guli mwami nti bwe guli nti unabeera mwami egy'emikala ebiri gyawukana kati abantu kye batamanyi agenda namuyita taata ono si taata kaate ono ajja muyita baaba kandowooza okiraba ng'ate mwami we abo kategedde akantu ako oyatula ntaata nga taata waali ku mukolo eri ku mukolo gw'okwanjula naye wano tuli wa ssenga alina kuba mwami nti bwe guli mwami nti nti ye abantu abo naye muwala naye mukyala okakasa emyaka 18 ogiwezezza awo wonna wonna ogezaako kwetolola kubumbirira nsonga nti bwe guli mwami nti ye ate nno mazima kiyinza okubeera ekituufu mukyala ensonga za muwalawo z'obootawo obadde ozimanyiiko nti baba munnange weziri nti naye mwami weziri nti ekyamazima yambuulirako ati nange mbadde muteekateeka gemazima nti kale genda otulage ani genda tulage musanji waffe genda ondage musanji wange bakadde ojukana nabaala musanji we waliwo enjawulo akati wa musanji wo ne musajja munno musanji wo bwe muwasa mu kika ekimu katugeze nze naawe tuwasa mu kika ky'oli onabeera musanji wo musajja munno bwe mwagala ku mukazi omu okategedde akantu ako musajja munno bwe mwagala ku mukazi omu musanji wo bwe muwasa mu kika ekimu kati oli abeera musanji wange nze taata nze atudde mu ntebe eno nze taata neyise taata naye nga ndi bassenga tikale ndaga musanji wange anga asituka ajja kugenda ajjeyo musanji wo amulete mu maaso amutuuze amwanjulire ssenga naawe amukwanjulire amwanjulire munaye senga ono ye mukwano gwange wamala okwanjula nti ono ye mukwano gwange of course gwe nga baabwe bombi olina okukkiriza nti omwana akuze kkiriza nti omwana akoze eki akuze kati bwomala okukkiriza nti akuze kati olina okukkiriza basobola okulamusagana ne bafuna ebifaananyi nga 3 tugenda mu mmere otuba tumaze okumutegera n'okumwanjula okumutegera kulimu n'okumwogerako ebimufaako nga bamaze okumujja jjukira bwe bamala okumujjayo odayo olya abakulembedde alina okwogera ebimufaanana nti kino yali gundi akolera gundi ali gindi yes n'abikula entumbwe ye bwamala okukola ebyo byonna naffe ne twogera ku muwala waffe ekisigadde tuba tugenda mu mmere emmere bwe tugimaliriza olwo tuba tukomawo kusiibula bako kubanga tubaaniriza ng'abaana tubalabye nga tumaze emmere nga tumaliriza okulya emmere oluvannyuma tukomawo basiibula batutegeereza nti nabo bazze bategeke bayigirizibwa okutona bajja kuddayo baleeta ebirabo bye bazze nabyo babireete babituuze mu ddiiro omukolo naye guba guli wabweru ebirabo by'okukyala birina kuyingira mu ddiiro omukolo naye guba guli wabweru mu tenti ebirabo by'okukyala birina kuyingira mu ddiiro kubanga ogwo omukolo gwa munju gwa kyama kye bayita okutta ekyama gwa kyama kuno kubayita okugenda mu kyama kati ekyama tukittira eri mu kwanjula wano tuba tugenda mu kyama ne tukittira eri mu kwanjula kakati tuteekateeka bino ebyekyama ne biyingira mu ddiiro ne tubiraga ssenga ne tujjako ebyensonga bitono nnyo nga 2 ebyensonga kye ki ekirabo kya ssenga ekyenkizo esobola okubeera nga keesi erimu ebibi ebyenjawulo byesimanyi ekyokubiri ye bbaluwa egende wa taata esaba okwanjulwa eyo erina okubaawo byebirabo byebyenkizo ebyo ebibiri kati ye bbaluwa emutuma era omwogezi agyogerako ebisigadde byonna birabo bya ssenga nebba ebyo byebifundikira omukolo ogwo omuwala jjukira aba yakyusizza dde ebisigadde byammwe bya bifaananyi naye nkulaga oda y'omukolo kati awo ekiggwa ekyo nze ne bannange bona tujja kubasabira omukisa tweyanze n'ebirabo bye mutuwadde tufune ekifaananyi ekisembayo ekya famire tubasiibula obudde nga bulaba omukolo gw'okukyala gutwala essaawa 3 ekinene nnyo essaawa 3 3 hours omukolo guba guwedde omukolo gw'okukyala kakati bw'ogufulumyako ebweru ne gubeerako endongo n'ebiringa ebyo it is all okay bufunda bwa ddiiro ne tufuluma ebweru era oda esigala yeemu tujja kubaaniriza naye bwe tutuuka okuyingira mu byekyama tuyingire mu nju bwe tutuuka okuyingira kugenda mu kyama tuyingire mu nju tubyogere ebyekyama
bitegeerwe kati n'oluvannyuma tetukomewo ebweru era twaniriza ebirabo era biyingire byo mu nju tufunye ekifaananyi wabweru w'amaka ekiraga nti twatuuse mu bazadde abazadde ssenga ne basenga era ekifaananyi kyekino kinagenda mu bakulu okulaga nti muneebaze mulenzi afaanana ati mulenzi munnaye nga wafaanana bulungi sajja muddugavu tibitibi sajja mweru sajja wakataketake sajja mulungi awo maama wafunye akakisa akalaba ku mutabani mutabani amulabira wano mu kifaananyi ajja kukola oba taakole n'asindikayo ne bambegayo bategeere kiri kityeri omukolo bwe gutebe gutambula ye oda yaagwo ogw'okukyala essebo naate waliwo emikolo gye tubaddeko kuba ogambye nti omukolo guba gwakyala abaguzi ne basigala nga bakozesa microphone ne tugenda kubamu microphone ne bazijjako ne bagamba guno omukolo gwa mu nnyumba tebeera nsobi microphone mulembe nti okuzikoza n'obutazikozesa kisigala kyekimu kiringa bw'onaagamba nti ozza okukola omukolo bw'onaogamba njagala bifaananyi sagala video akati tulaba nk'omuntu n'akugamba nti nsagala video bwe abantu balina amasimu gaabwe inagamba abantu balina amasimu gaabwe nsagala video njagala bifaananyi kubanga byo birimu editing ate video z'oluusi abantu basobola okuzeekwata ne beeyongereyo abantu bagala bifaananyi okusinga kati omuzindalo gwo mulembe naye nkujjukiza nti bwe mutuuka mu byekyama muve ku muzindalo muyingire mu kyama bwe mutuuka mu byekyama muve ku kuba ebyokwaniriza bya lwatu bya lukale buli omu awulira naye tugenda kuyingira mu nju kituyingiza mu nju kutegeera omulenzi ali ki nti omulenzi akola mulimu bwe guti nti egyo emirimu egyo muli mukola mulimu ki nti ndi mubbi naffe nga tubabulira naffe tuli bakuuzi omulimu gwaffe tuli bakuuzi tukulira mu kuserena agati gyebyekyama kwegamba ekitutwala mu kyama kwetegeera omulenzi ateekeddwa okwemalayo n'ayogera era kubanga senga byaloopa mu bazadde omulenzi akola mulimu ki pilot tugudde mu bintu mutabani waani ti mutabani wa muhozi mutabani wa mukulu nti baawa nti entebe nne tulinayo abantu baffe bwe batwe bategeera abazadde kuggwe so ebbaluwa bagikuddamu nga mbutufu basanyufu obanga balimu ekkabyo essebo ndowooza abalabi baffe abalungi ndowooza muwulidde ensonga ezo mukulu KCM event akwasaganya era atembeeta emikolo kwanjula kukyala n'embaga oba omwetaaze yes tujja kuba tumutaagingako era abakimanyi wano ku Daffy Arts Photography Daffy Arts Podcast bano ba mu nnyumba anytime we need them bajja ne bagezako okusomesa eggwanga ensonga z'emikolo so abadde abuuza ekibuzo ky'okukyala omukolo gw'okukyala gutambula gutya kyemmanyi bakunnyonnyodde to the maximum ofunye ekyokuyiga era ogenda tambuza omukolo gw'okukyala ng'omanyi eno video ojja kujja ng'ogirabako nga oddayo ng'okola ebintu byompolampola anaabamwetaaze akanamba k'essimu mutuukirira tuba tukabawa anytime mba mukeetaaze Daffy Arts Photography Daffy Arts Podcast, you know we do it every day. Peace and love. Mo's on the camera as usual. Yeah, man.